Temungamba mwevubuka zikawulo eziri kuno temusobola kulemesa batujubaze kutema kukona nyumba. Mu Lubigi wasaanikidde munanga ate ebiwoobe amaziga gayitiridde munanga ate mu kitundu abannema munange basenze amayumba gaabwe. Byengenda okubeera nga nkutuusaako kw'ossa ate n'omukulu munanga ate Bobi Wine mu katambi ng'ali mu kakasa awo, so ngenda kubeera nga byonna munanga ate nga mbikutuusaako ko mu maaso awo, kw'ossa ate omuyimbi munanga ate King Saha ategese konsati, kw'ossa munanga ate n'ebibadde bitambula wali ne Chameleone. So bampita Jaminati tandise munanga ate n'ebiri mu getting viral ku social media. Amaziga munanga ate gasaanikidde ekitundu wali munanga ate mu Lubigi. Abantu bali mu kukaaba. Ugenda kucha kumaje nabo bagenda kubireka abantu bamereffe. Bagenda kubireka n'abantu tulekesezza. Nabo bagenda kubireka. Muri babi. Bagenda kubireka tejja agenda kungula nsana agimaleyo. Nabo bagenda kugireka n'abantu tulekesezza. Abawota bajja ne tubaguzaako eka 10 ne tusikaza eka 10. Buli muntu alina endagaano ye, buli muntu alina obusuulu bwe. Naye saawa zino ddala buli muntu bamusenge ng'abasenge embwa. Museveni oli b'olaba kati Museveni oli kalungi enyanda sina ntandikwaga ndibweweddemu abaana bange Tugenda kusula wa awantu munanga ate wooteeka oluba tewali kaakati wosobola kuteeka luba, tewali yadde wosobola kwebaka kwekukuma. Ennyumba zonna munanga ate bazisenze era nga munnange abamu bakaabye. Muganda wange obutambi bubadde bungi nnyo, bwendabye obubadde munanga ate butredinga ku TikTok kw'ossa n'emikutu emirala. So nga ate buno bwali bubaka munanga ate bwa Bobi Wine yabukola munanga ate gye buvuddeko mu katambi ako. A few moments later. Tuba Buganda mmwe mbabuulira mugenda kutuuka nga mmwe mwekka mu Uganda muno mmwe mutalina wantu we muyita wammwe. Mbyogera wano naye mugenda kirabako. Kino ekintu temwetaaga Luddamaguzi oba Kyagulanyi kujja wano. Nammwe muli bakulembeze nga mmwe. Bwe muba mukiganye mba mukiganye. Kyemungamba mwevubuka zikawulo eziri kuno temusobola kulemesa batujubaze kutema kukona nyumba. Ekitongole ekya NEMA okusenda abantu bano, so akatambi kano aka Bobi Wine babadde bakazizza munange nga wobitegeera babigatta wali abaana ku TikTok. So webito munanga ate si birungi n'akamu ebikyagenda mu maaso munanga ate okwetoolola eside eyo. So nga nkongeddeyoko omuyimbi King Saha yakamala okuvaayo n'akuma munanga ate omuliro nti nno essaawa yonna agenda kubeera ng'aseetinga concert, wabula nga ekiriwo King Saha tannaba munanga ate kukakasiza ddala date. Immediately Kabaka King Saha yawanise concert gye bayita Return of King Saha. Mubadde mukyaliisa bijanjalo mpiso ku luno mufune fooko. Kakati Lugogo Cricket Oval date ngenda kugibagamba. Era buli kimu ngenda kukibagamba. Gwa bambuulira oyagala kusasula sente mmeka. Teeka mu comment section na video just njagala mugiteke mu vibe yammwe. Goyagala kusasula sente mmeka. King Saha Kabaka return. Naye nga wali ebibadde bitambula embu byanditegeka munanga ate ku date yemu neya Chameleone. Jjukira nti no Chameleone eyiye concert yategeka nga December nga 4. King Saha abakiriza ateekeyo show ku lunaku lumu ne Chameleone. Chameleone essaawa n'amuli okumpi amugamba azuuke yeeraliikirire. Ebyaddala Saha abakiriza ateekeyo
concert ku lunaku olumu n'olwa Chameleone ku bitundu 8 ku buli 100 King Sir gy'emikisa gy'alina okuwangula bata eno kubanga Chameleone siganye mulungi endonga agiina naye mulungi mu old generation kati essaawa eno mu new generation King Sir oyinza obutamuwona. Tuyina tiimu eza eya Chameleone neya King Sir kati gw'oli tiimu ki? Ze ndi King Sir ebyaddala ndi King Sir. Ate Chameleone ye tannayogera kifo wagenda kuteeka concert eno, just twategerako butegeezi date kiyite olunaku munnange ate byebyo ebikyagenda mu maaso embu ebiri mu kutambula wali tomanya. King Sir ayinza okuvaayo neetabira date y'emu munnange ate neya Chameleone. So